Omulamuzi Kisakye yadduka mu Uganda ali mu exile era nga bino birimu n'okutwala obulamu bwe, okutiisibwatiisibwa n'ebirala ebiringa ebyo. Kakati munnange bw'ati omulamuzi Kisakye n'asalawo adduke e Uganda agende mu exile. Anti munnange bonna e Uganda omusango gwe bamuvunaana mukimanyi bulungi nnyo, gwakuwakanya byava mu kalulu 2021 ng'agamba nti ensonga ya Robert Kyagulanyi Ssentamu erimu eggumba. Bw'ati muganda wange Obwene Ddolo nga Chief Justice ng'akulembeddemu abalamuzi abalala bonna abali ku pano ne basalawo okumuyisizaawo obubi ensi yonna ng'eraba nga bagamba obadde ki omusajja yatuwa omulimu kakati laba ggwe byozzeemu. Muganda wange byonna ngenda kubikubuulira naye anti munnange okutya kya buntu. Besigye yagamba nti omuntu atatya omutyanga, kubanga ekintu kyonna ne bwe kibwatuka essaawa eno oyinza okwesanga nga munnange osooka kudduka n'okomawo oluvannyuma kiki ekibaddewo. Kakati muganda wange omulamuzi Kisakye ng'amaze okulaba omulamuzi Esther Kitimbu Kisakye ng'amaze okulaba embeera obudde buzze ku bunne waabwo, n'asalawo n'agamba kanneeteggulemu ku kaŋŋende mu Amerika mbeera eyo, otherwise abasajja bayinza okummaza omusu. Si bye birwadde ebimuluma, pressure n'ebirwadde ebiralalala. By the way, omusawo yangamba nti pressure tebubeera bulwadde. Pressure si bulwadde, ayina engeri gyakinyonyolamu. Pressure ne sukaali yangamba si bulwadde. Naye bw'oba oyagala omusawo munnange okujjanjaba ebirwadde ebyo, kubanga abantu obujulizi babuwa, era pressure naddala sukaali n'ebirala, ekibumba, mutima, ensigo n'ebirwadde ebirala, prostate, abasajja prostate, enlargement, prostate cancer, byonna ebyo musawo munnange mugezeeko wano ku Uganda Atalagi ennamba weeziri awo, emu esembyayo 15, endala esembyayo 73. Ate gwe eyandyagadde munnange okubeera ng'ofuna ekifo ekirungi ew'okusula ng'ogenda kusasulawo ennaku embale naye ng'olinga ali ewaka, Hillside Apartments weeziri wali ku kyalo Jjanyi, era gwe atamanyi Jjanyi kiri ku Ntebe Road wakati Wakajjansi ne Kitende awo okyamira awo amakubo weegali. Kale gwe oba oli awo akomawo e Uganda oyagala ekifo ekyangungu ekiri okumpi ne airport, ekiri okumpi n'ekibuga Kampala, ate nga kirimu buli kimu, kirimu ekisenge kisukka mu bimu ebisulwamu, okukozesa n'ebintu ebikozesebwa ekiyungu n'ebintu ebirala. Ntosobola okufuna famire yo n'obeerako naye awo, oba abaana bo n'obeerako nabo awo wiiki ng'emu bw'otyo, era ne mutegeragana akasente k'ogenda okubeera ng'obawaayo. Waliwo caretackers ab'omulembe, security eri ggulugulu, wifi weeri na buli kimu gwe kiwali badde weetaaga okukozesa ng'ali ewakaawo. Hillside View Apartments weeziri nnyo wali ku Ntebe Road. Osobola okubakubirako akalango kaabwe kwe kali wano ku Uganda Atalagi, oba okunkubirako n'embeera nga nsobola okukwasaganya n'obatuukako. Kakati tubadde tuli ku nsonga za omulamuzi Kisakye, Esther Kitimbu Kisakye. Nkugambye ono yadduka dda ali mu exile, ali eyo mu US olw'okutya nti munnange bandimumaza omusu, kubanga munnange obulamu bwe bugagga. Abasajja bakutta bana abasajja bassi. Kakati ojja kwebuuza nti Uganda Atalagi obitegedde otya? Munnange zino documents oba biwandiiko omuli emails eziwererako ddala nga zawandiikibwa law firm nga esinzira wali mu Washington, era nga eno bagiyita Covington and Baring LLP. Bano bwe bati munnange ba outlininga oba balambika bulungi nnyo mu emails ezo embeera omulamuzi Kisakye gyalimu saidi zeeyo mu US gye yeekukumye. Bano bagamba ezimu ku documents zisoma zigamba nti Justice Kisakye
continues to live in fear for her life based on reports of threats she continued to receive. Nti omulamuzi Kisakye ali mu kutya okw'amaanyi ennyo era ng'atya nti obulamu bwe buli mu katyabaga okusinziira ku reports eziraga okutiisibwatiisibwa zaali mu kufuna entakera. Abasajja bakyasindika, gwe okyali eyo tujja kukukolako. Okay, ffe tuyite na underground mwe mudde waggulu mu oye bwe bityo kaakati. Era munnange ebiwandiiko bino byongerezako nga bigamba nkugambye bivuba eri law firm esangibwa mu Washington eyitibwa Covington and Burling LLP. Bano bagamba mu biwandiiko ebyo nti Kisakye yava mu ggwanga lino erya Uganda mu kutya okw'amaanyi era ng'atya nti obulamu bwe buli mu katyabaga. Essaawa eno ali mu buwaŋŋanguse mu exile. Era okusinziira ku matiriyo gwe twafunye ayongerezaako okubeera nga alaga nti mu Julayi 2023 Kisakye yafuna ripooti eraga nti obulamu bwe buli mu katyabaga era nga eno yagifuna okuva eri looya we era nti eno baali bagifunye okuva ku muntu eyabeeraga nga abalaga nti memba w'emu ku security agencies eziri mu Uganda. Kati munnange bino byonna nga bimaze okubeera nga bibaawo okutiisibwatiisibwa kitegeeza nti organizations eziwerako zonna zaafuna okumanyisibwa ku bigenda mu maaso kutiisibwatiisibwa eri obulamu bw'omulamuzi Kisakye. Era organizations zino zonna bwe zityo ne ziraga nti ziri ku kaweefube ow'okuteekayo eriiso ejjogi ku mbeera omulamuzi Kisakye gy'alimu essaawa eno era nga organizations zino zibirako. Waliwo Center for Human Rights, waliyo International Bar Association, Human Rights Institute, International Commission of Jurists, Lawyers for Lawyers okukosa Special Rapporteur on the Independence of Judges and Lawyers. Bano bonna kugambye nga balaga nti kaweefube bali kuw'amaanyi nnyo okubeera nga bamanyisa embeera Kisakye gy'ayisibwamu ne gy'alimu essaawa eno. Era nga okugonna mulimu ogwa law firm eno ebeesinga mu Washington eyitibwa Covington and Burling LLP. Era nga kaweefube gwe balimu bwe kumobilizinga support n'okucoordinatinga initiatives okusobola okubeera nga baleetera ensi yonna okubeera nga munnange etegeera nti waliyo omulamuzi ali mu exile, ali mu buwaŋŋanguse era nga munnange essaawa eno tasobola kutuukiriza mirimu gye nga omulamuzi oba n'obuvunaanyizibwa newankubadde ng'eno Uganda akyali mulamuzi era bamumala ng'omulamuzi kubanga munnange tali seefu yadde n'akamu era ali mu risiki y'amaanyi nnyo n'atuuka n'okubeera nga yadduka eggwanga lye. Kisakye ono ebizibu bye byatandika mu 2021 era nga entabo yava ku kubeera nti teyakkaanya n'abalamuzi 8. Abalamuzi 8 ku nsalawo eyali yeekuusa ku kalulu presidential election ku musango gwali guwaabiddwa former presidential candidate Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine nga achallenginga obanga awakanya ebyava mu kalulu nga bye byalangirirwa Uganda Electoral Commission. Museveni ngalangirirwa ku kisanja eky'omukaaga. Kyagulanyi yali asabye kooti okumuwa olukusa asobole okukyusaamu aleete evidence endala kweyo gye yali asoose okubeera nga awaayo okusobola okusupportinga election petition ye
naye abalamuzi 8 nga bakulembeddwamu Chief Justice Alphonse Owiny Dollo baagaana okusaba kuno era nga bagamba nti waliwo ebbanga eggere eryali liteekeddwawo strict timelines okusobola okuditamininga presidential election petitions okwemulugunya kwonna okubeera kuteekeddwayo mu kkooti okwekuusa ku kalulu kuba pulezidenti nti wabaawo timeline gye bateekawo nti deadline erina kuba bweti mbu nga bagamba nti baali tebasobola kubeera nga bakolamu enkyukakyuka oba okwamendinga mu tteeka eryo. Omulamuzi Kisakye yanenya Ssaabalamuzi Owiny Dollo olw'okugezaako okubeera nga amulemesa n'okulinnyirira eddembe lye nga omulamuzi erimu weba constitution oba ssemateeka wa Uganda okusobola okuwa oba okuderivaringa minority judgment okuwa ensala ye nga ye newankubadde nga abaali basazeewo in favor abaali balamudde in favor ya Gen. Museveni be baali basinga obungi naye kati nga ye minority judgment yalina okuweebwa ekitiibwa newankubadde nga abalamuzi bali abalala ku pano bo baali ate ensala yaabwe munnange endala nnyo ku ya Kisakye nti Kisakye yetakkaanyiza nabo. Kakati Kisakye agamba nti ensala ye nga bwe yali agirambise ku mpapula yawambibwa nti bino byonna newankubadde byaliwo yakozesa duplicate copy ze yali ayokyezaamu empapula. Kisakye bw'atyo yasobola okubeera nga awa minority judgment ng'asoma ensala ye nga ye era nga amataala mu kiseera ekyo gaggyibwako mu kifo weyalina okubeera ng'agisomera. Yatuula yekka ku benchi abalamuzi abalala 8 bonna nga bagenze ne ba respondents lawyer nabo baali bavuddewo mu ruumu okusinziira munnange ku matirio gwe tufuna okuva mu lufaamu eno eyitibwa Covington and Barring LLP. Bagamba nti bino byonna byagoberedwa emyaka 2 n'ekitundu egy'okusosolebwa okuyisibwa obubi okukozesa munnange ne Ssaabalamuzi Chief Justice Owiny Dollo okubeera nti bw'atyo yamulabira ddala nga omulabe era n'akiraga mu lwatu nga bali kabwanango ng'alinga eyazza omusango obwo ogw'okutta omuntu. Owiny Dollo mu kweyisa mu mbeera etategeerekeka munnange yabiteeka mu nkola n'amujja okubeera administrative judge n'aba nga tamuwa mirimu n'amuggyako research officer olwo n'amuggyako ne ziriivu ne medical benefits okukosa munnange n'okumukonjera nti yalemererwa okuwandiika judgments in appeals ate ng'akimanyi bulungi nti ono si member oba quorum oba omulamuzi alina obuvunaanyizibwa okubeera nga aliidinga judgments. Mu April 2021 Uganda Judicial Service Commission bano bateekawo okunoonyereza mu nkwasaganya y'emirimu ey'omulamuzi ono Kisakye. Emyezi 2 egyaddako permanent secretary owa judiciary n'abeera nga yasuspending omusaala gwe yamuggyako omusaala bamuggyako omusaala ne benefits zonna okumala emyezi 2 n'ekitundu nga bagamba nti bakyali mu kunoonyereza commission ekyali mu kunoonyereza. We twatuukira mu October 2022 oluvannyuma lw'okubeera nti nno balemereddwa okukwasaganya ensonga ze
nga bayita mu internal processes mu Uganda judiciary ne institutions endala ezikwatibwako. Omulamuzi Kisakye bw'atyo yasalawo okubeera nga yeekubira enduulu mu kkooti, era mu kwemulugunya kwe mu kkooti kwali munnange kukwata ku nsonga eziwerako, era yagamba nti ebikolwa ebyaba respondents abataano okuli Chief Justice owa Uganda, Ssaabalamuzi Owiny Dollo, Permanent Secretary owa Judiciary, Judicial Service Commission, Attorney General wamu ne Chief Registrar and Commissioners of Human Resources nti ebikolwa byabwe birinyirira eddembe lye wansi wa Constitution oba ssemateeka wa Uganda, era nga bano baali basusse okuyisa olugaayu mu bwetwaze obw'essiga eddamuzi, judicial independence. Newankubadde nga yali ataddeyo okwemulugunya mu kkooti, munnange Judicial Service Commission yasigala ekyakola emirimu gyayo mu February 2023. Bwe batyo aba Judicial Service Commission batuwa ripooti nga basaba General Museveni okubeera nga ateekawo tribunal, akakiiko akanoonyereza oba omulamuzi Kisakye yandisaanye okubeera nga agiba mu ofiisi ku misango egy'okukwasaganya obubi, ofiisi egyaliwo Maachi 18 ne Maachi 19, 2021. Kakati munnange nga looya Kisakye bw'atyo era naye n'ateeka action, n'ateekayo omusango omulala okubeera nga akuba ebituli mu ripooti eno eyali evudde mu commission, Judicial Service Commission, era n'ayagala bongezeeyo appointment eya tribunal paka nga omusango gwe yasooka okubeera nga awaaba gumaze okubeera nga gukolwako. Naye munnange n'okutuusa kati emisango gye nga bw'ogiwulidde bwe yagiteekayo kwemulugunya kwe byonna tebibulirwanga, baabitemerako ettaka, biringa ebitaliiwo. Kakati munnange ebiwandiiko bino nkugambye ebiva mu law firm ebeesinga eri mu Washington biraga nti omulamuzi Kisakye yafuna information nti Deputy Chief Justice agenda okubeera nga alitayaringa ku nkomerero y'omwaka guno, si mwetegefu okubeera nga emisango egyo gye yawaaba nga Kisakye giteekebwa ku egyo egigenda oba giteekebwa mu egyo egigenda okubeera nga giwulirwa, era nti n'abalamuzi bangi nnyo wali ku Constitutional Court nabo munnange mu nkola eya Save My Job nabo batiira ddala okubeera nga batuula mu misango egyo ne applications yateekayo, petitions ne applications, era nga bano ensonga lwaki batya, lwa nsonga ya byabufuzi, political sensitivities involved. Agamba munnange temukuntu ogonze nedda, kakati nabo batiira ddala bakuwa fayiro nti yiino n'ogaba nnange nkuwa eki, nkuwa omusaala gwange gwa myezi 2 ondeke kubanga definitely oli mutuufu. Kakati nti tukimanye bulungi nnyo nti emyaka 7 n'omusobyo egisigaddeyo Kisakye nga akyali mu service, active service ku Supreme Court bench. Kisakye munnange yasalawo n'agamba nti kale kateekeyo okusaba kwa early retirement, kariya ye agikomekkereze, era awo n'asaba appointing authority General Museveni kennyini
era ng'ebbaluwa gye yawandiika yagiwandiika nga ennaku z'omwezi 18 Julayi. Era munnange mu bbaluwa eno Kisaakye yali awakanya ebikolwa ebyamukolwako mu ttima omuli okunoonyezebwako newankubadde nga tebalambise biki bye bamunoonyezaako oba ku misango ki gy'alina okubeera ng'anoonyerezebwako, okumugya ku musaala wamu n'okubeera nti nno baamugya ku bw'okukulira administration eya Supreme Court. Kisaakye okuwaayo okusaba okubeera nga awummula kyava ku byaliwo mu myezi 5 oluvannyuma lwa Judicial Service Commission okubeera nti yali ewagira ekyokubeera nti agiba mu ofiisi nga bagamba nti ono yakwasaganya bubi ofiisi, misconduct, wamu n'okubeera nti nno yawanyisiganya ebigambo ne Chief Justice Owen Dolo nga entabo eva ku kalulu aka 2021 presidential election petition. Munnange General Museveni olwo ayanukula ebbaluwa okuva mu Judicial Service Commission. Ono ekisooka yagaana okulekulira kwa Kisaakye n'agamba nti resignation nedda sijja kukkiriza. Kisaakye yali agitaddeyo n'agamba nti newankubadde tayagala nnyo okubeera nga alinnyirira okusalawo kwe oba eddembe lye okubeera nga resigninga ku mulimu nga bwe yandiyagadde, naye okusalawo kwe okubeera nga resigninga kigenda kuba ate kikosa okunoonyereza Judicial Service Commission kweriko wamu ne tribunal nti bigenda kuba bikosebwa, so nga ate tukimanyi bulungi nnyo nti omuntu babeera bamumulugunyaako bamugamba dde ebbali, naye ono bamugamba sigala waawo kuba kigenda kukosa omulimu gwa Judicial Service Commission oba tribunal mu kunoonyereza. Kisaakye munnange okuva ku olwo era yateekayo okwemulugunya okulala mu Supreme Court nga awakanya okusalawo kwa General Museveni okubeera nga amukkiriza okutwala retirement oba okulekulira nga ebbanga lye terinnaba kutuuka. Kisaakye era n'anokolayo n'agamba nti newankubadde General Museveni yagaana okukkiriza alekulire, naye tewaliwo mulimu gwonna gwe bamuwa mu judiciary okuva ebyo bye byagwawo. Kale bw'atyo agamba nti newankubadde okugaanibwa okubeera nga alekulira obulamuzi oba nga alitayaringa kyagaanibwa mu bumenyi bw'amateeka oba tebagoberera constitution, General Museveni mu kukigaana agamba nti naye era still tebamuwa mirimu kukola mu Supreme Court, era ekivuddemu ekyo nti bamukumidde awo mu mbeera oba mu state ey'okubeera nti nno tamanyi oba serving judge oba retired judge oba Supreme Court. Kisaakye mu affidavit ye munnange bw'atyo bw'abisitatinga. Munnange yoyo embeera ey'omulamuzi w'ekkooti enkulu Dr. Esther Kitimbo Kisaakye essaawa eno gy'alimu mu exile mu ggwanga erya Amerika. Era nga tujja kwebaza Washington based law firm Covington and Barring LLP okubeera nga bavuddeyo munnange okutubuulira situation Kisaakye gy'alimu, embeera gy'ayitamu, kubanga bagamba nti ali mu kutya okw'amaanyi, atiisibwa obulamu bwe buli mu katyabaga. Ali eyo omusango gwe yazza gwe mumanyi obulungi ogw'okubeera nti yawakanya abalamuzi abalala 8 mu musango
Robert Kyagulanyi Ssentamu gwe yawaaba ogw'obubbi bw'obululu n'okulangirira General Museveni mu bukyamu 2021 presidential election